njagala ensi etegeere. Nsaba Mukama Katonda kino kigende mu buli matu ga buli muntu awulira era munkwate bulungi nti waliwo abantu kutokotooka abantu bonna abaali beebuuza oba Haji teyazza musango lwaki abadde yeegayirira Hajati agende mu kkomera amuwe ebintu, oba Haji teyazza musango lwaki bamuyita agendeyo. Kati kino kyonna muddu wa Allah gy'oli wenna yenna gy'oli kikuwa ekyokuyiga nti mu nsi waliwo ebintu bye tubala nga toyina musango naye n'obala pulasi n'otoolako minance n'ogabizaamu n'onyiga equals nga gwalina okufiirwa okukivaamu amangu n'obutateekawo mbeera mu nsi. Olwaleero embeera eriwo mulabe omujiji obugumu ajali bwayitamu okufuna just bail. Ninga ensi yonna emaze okutegeera nekkiriza nti Haji Ali tayina musango, Haji Ali teyakwata mwana, Haji Ali teyebaka ku mwana. Ebyo byonna bibaze okwogerwa biraze buli kimu kiraga nti Haji Ali tayina musango. Nesooka olabe obugumu n'omujiji bwayitamu okufuna just bail. Omulamuzi yalina okusala tyalina omusango batakola ki tayina. Naye ebiriwo obukusinzira ku bujulizi kubanze ekyemanyi ku kooti ebya kooti byonna buba bujulizi. Ne bwokolootya kooti buba bujulizi. Kakati embeera yonna njagala okirabe muganda wange omujiji n'obulumi Haji Ali bwayitamu okufuna bail. Yembeera eyo gye bamutiisatiisanga ng'ali ku kkomera ekajjansaawo ate nga bamugamba babuyinza era nga babimanyi, nga bamugamba bantu bakulu era nga babimanyi ti guno omusango gwoyolekedde mu ki munene gumalirize mu mbeera eno. Embeera eyaliwo eyafosinga Hajati Zuula okukubibwa essimu nti Hajati jangu tumalirize ensonga zino ekintu kyontaddeko kinene kubanga kino bannayuganda mwenna mumanyi omusango gwa rape mukazi wone bwakuvunaana rape ku polisi nti defilement ofaanagana n'atemyeko omuntu omutwe. Njagala mumanye buli musajja ali eyo nti eryo etteeka yandibadde abasajja tukwatagana wamu mu Equity for Men ne tulikyusaamu. Gwe omukazi akuwaabira ogwa rape ne tosobola kuwaabira mukazi nti ye yakutte. Ninga ate abasajja mukimanyi abakazi batukwata nakuteeka mu mbeera n'akukako omukwano nga nayo toyagala naye waliwo omusajja yali awabiddeko omukazi nti amukutte. Lwaki abakazi bo batuwaabira? Naffe tugambe nti tutandike bawaabira. Kakati Equity for Men amateeka ago gakkakka ne mukko bwe kizuuka nga omuntu talina musango aweebwenga bail mu bwangu kubanga omulamuzi naye ali musango guno atya kubanga ogwo musango bagugumya kye bayita capital offense. Oba obujulizi buzze nti oli talina musango ne gwamugulwako ne bagukkiriza ne gugenda kuwulirwe omulamuzi. Kati omulamuzi tasobola kukiira nkya n'agamba nti Haji Ali nkutadde. Bannaye mulabe omujiji n'obulumi obuliwo era y'ensonga lwaki essimu eyo yakuba nti Hajati jangu ku polisi kuba omusango gwontaddeko muki munene. Abantu abasinga bavaayo ne bavuma obusiraamu omusajja Sekasemambo atayingidde mu nsonga ziyingiramu atya lwaki abafumba ate baali bamukaka ajje ku polisi. Laba olwaleero ensi yonna twegayirira omulamuzi, twegayirira buli omu waayita wonna atuukirira omulamuzi aboogerako naye bonna buli omu ffenna tuli ku kimu nti muyambe muddu wa Allah oyo talina musango. Bamuseetinga baagala mubbako bya bugagga bye. Abalamuzi abali mu nsonga ezo mumuyambe mumuwe bail adde ebweru yeewozeeko nga ava bweru naye ani ayinza okikola. Kale mu mbeera ng'eyo neebaza nnyo abo bonna abeewaddeyo ne bajja babeerewo ku lwa Haji Ali. Mukama Katonda yabayise kuba Mukama Katonda ali mufa abantu. Nyongera okukubira omulanga abalala timujje mwenna tubeerewo kubanga yeye embeera Hajati gye yateekawo mu ggwanga gye twali tutayagala ebeerewo.
bonna be mwawuliranga nga bakkakanya embeera bino byonna baali tebabyagala kubaawo. Jangu tutegeragane, jangu tukanye, jangu tukole bwe tuti nti bino byonna nga babimanyi bigumu bijja kutuuka ekiseera nga naye mwennyini takyabiinako control. Olwaleero Mukama Katonda bwakkiriza Hajati Zula n'avaayo ne yeetonda nti bannaaye ensi mu nsonyi we nakola nsobi. Kiina kye kisobola okukyusaako ku musango. Naye ate era sitiri omulamuzi yalina epeesa erisembayo kuba kati omusango guli Uganda vs Mwizerwa Ali. Emisango ne procedure gye gitambula ejja kooti migumu era nnyongera okwebaza wano wenvirayo balooya bangi mu nsi eno n'abantu abalina obusobozi bangi mu nsi eno naye nnyongera okwebaza abo bonna abavuddeyo ne bayimirira mu nsonga eno. Muhammad Meya Honorable Muhammad Nsereko weebale nnyo wayimirirawo taata era records zo ozimenya nti embeera yonna ku musango gwa capital offense ne okuteekamu obutesi bail application watugaa ku luli nti bail application baziteekamu 2017 tebaziwulirizanga eyaffe twagiteekamu ne bagikkiriza kitegeeza omuntu waffe asobola okweyimirirwa. Kyonna kye kikola kyonna kye kiri na kyonna kye kitegeeza ne kye kitwala. Tusabe Mungu ayongere okukusobozesa n'okusobozesa buli muntu ali mu musango guno tusobole okufuna beyiro. Mukwano gwange andaba kujika media nkujjukiza nti kwokyali era nenkusaba video eno berenga boti ojimpera like nawe atanaba kulabikanga o subscribinga gena maso oberenga boti o subscribinga. Ensonga tukyali kuza Hajati Zula ne Haji Ali zozi kyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Oyo gwova okulaba ye muko wa Haji yewayo kuberanga mwanatu ayirawo Haji omubiri mpaka Haji lwali fuluma. Ensonga leero gyasimbye kesira yensonga eyokuberanga abamu mwali mwebuuza nti wabanga ddala Haji teyalya lwaki yawulikika ku lukomo lw'essimu ng'agamba Hajati agende mu kkomerambo bateese bagende basolovinge ensonga. Ebyo nno bye bimu ku byaleetera abantu bangi nnyo ezo audio ze mwawulira nga Haji ayita Hajati Zula bateese ze zimu kuzaaleetera abantu bangi nnyo okutandika okukkiriza nti weewaawo Haji yandiba nga yalya. Naye atunnyonnyodde n'atugamba ng'omuntu yenna gwe wandibadde ng'oli mu mitawaana gy'olaba nga okugivaamu lugenda beera lutalo okozesa kyonna ky'olina n'ogamba kankiweeyo kigende nsobole okuva mu mitawaana gino gye ndimu. So Haji Ali oluvannyuma lw'okudiscoveringa nti emisango gye bamutaddeko gya naggomola nti era gijja tuuka wala nnyo era nga yatuukawo nga we wano we tuli essaawa eno yasalawo ayite Hajati Zula bajje baberenga bwe batyo bateesa asobole okubeera nga mwanatu omusango agujjayo guleme genda wala kutuuka nga bwe gwatuuka wano weguli. Ekyo kyo kitegeerekeka. Omuntu yenna ng'oli mu buzibu obw'amaanyi nga Haji Ali bw'alimu essaawa eno obeera olwana nnyo otobana nnyo okulaba nga obuzibu obwo omwanatu obuvaamu era ng'osobola okukozesa amagezi gonna agasoboka okulaba nga mwanatu obuvaamu. Olukomo lw'essimu olwo lwe mwawulira nga Haji Ali ayita Hajati Zula bajje baberenga bateesa yali amaze okubeera nga mwanatu alaba wa gye bigenda okukomekereza ng'alaba bigenda kutuuka wala era kituufu bituuseeyo. Yalabanga ebintu bigenda tuuka wala, yalabanga emisango gigenda kuwanvuwa, bizinesi ze zigenda kufanga ali makomera n'agamba nti owaaye kamuyite tuteese lwakuba we yamuyita okuteesa mb'obukwakulizo bwali bungi. Hajati Zula bwe yali agala okubeera nga mwanatu assaawo bw'atyo Haji Ali n'agamba oba kunsiba kabansibe ekaŋŋende kasita Allah ajja kola ki? Allah gwensinza ajjali mulamu era ajja kunwanirira. Era bw'atyo nakkiriza ensonga zeeyongereyo naye nga tagendedde ku bukwakulizo mbu Hajati Zula bwe yali ataddewo bw'atyo ne balyoka ensonga ze zijja ate mawulire okukakana nga wano bw'atyo bwali era nga embeera bw'etyo bweri nga bw'ogiraba. Naye nga twongera kubeera nga tubajjukiza lunaku lwa Mande agenda kubeera nga akoma ku High Court okusobola
okwongera okuwulira mu kusaba kwa beyiro okwateekebwayo banaagimuwa oba tebagimuwe. Haji yabagamba mwe maanyige era buli we mubeerawo addamu amaanyi. Ne we bamwongerayo ne bamugamba komawo Mande ejja, naye ng'abalabye nti we muli amanya akyalina abantu bangi nnyo mwanattu abakyayimiridde naye nga ensonga zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Tetumanyi ki kigenda kuvaayo ku Mande, oba banaamuwa oba tebaamuwe, naye nga yo ttiimu Haji mwandibadde nga mwongerera ddala okubeera nga mussaamu essaala, kubanga si birungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu ku sayidi y'omuntu wammwe abalamuzi banaatera okugenda mu kawolide kaabwe ate nga kawolide ako katwalamuko ku bbanga, ekitegeeza nti we tuba tetwegendereza Haji ne Krisimansi yandimusanga nga bw'atyo akyali mu kkomera ekigo. Kale katulinde tulabe ate wa gye binaggweera. Ate bwe tweyongerayo kankuweeyo akatambi kamu n'oluvannyuma nkomewo tweyongere mu maaso. Abayimbi Salimu Sale abagobye eggulu, abagambye bagende baddeyo bayimbe bafune ku mirimu. Nange simanyi oba aganaga agenda kukola atya, simanyidde ddala. King Michael agenda kukola kuzaako kibigayi n'abalala, naye nga Salimu Sale abagambye wealth creation bula bula bula. For now it is at a standstill, bagende bafune emirimu bayimbe. Kasodde golooza abo abayimbi bazzaako ki? Yes, buterevu embeera nno bwetyo bweri saidi zeeyo. Ye mukulu omukyala Senga Acid kansubire ebigambo bye mubyewuliriddeko. General Salimu Sale kigambibwa nti yagobye abayimbi eggulu, gubadde gufuuse muze kabadde kafuuka kaze ak'abayimbi okuggweera mu maka ge eggulu. Era kati ekiwandiiko kyafulumiziddwa dda ng'agamba festive season eno abayimbi bandibadde bakola ki? Bandibadde tebataataganya mirimu gye, kuba buli we bagenda eri bataataganya nnyo emirimu gye, nga mwogase n'okubeera nga bagenda okukimayo omusimbi. Abayimbi badde nno bakisussizaamu nnyo nga tebava mu maka ga General, buli kaseera babeera wa Salimu Sale. N'owulira ba TikTok tugenda wa Salimu Sale, n'owulira abayimbi tugenda wa Salimu Sale, n'owulira ba comedian nga nabo bagamba tugenda wa General Salimu Sale, kwegamba nga buli omu yeebuuza omusajja ono yaani mu ggwanga lino. Kaakati abagobye mu lwatu ku kipapula oba ekiwandiiko ekyafulumiziddwa ku mukutu ogwa X. Oyo ye Senga Acid omunga w'omuwulidde ng'amenya amannya g'abayimbi abamu ye balowooza nti be babadde basinga ogenda eggulu ewa General Salimu Sale, nga yeebuuza bagenda lyawa ku luno bwe baba nga ddala bagobeddwa nga yabagambye tebageza ne bakomawo eggulu, baba bagenda kuddamu kulyawa, kubanga eri we wabadde wava buli kimu ekyabwe, era nga tebavaayo nga buli kuzi weekend basiibe eyo obawulira boogera tugenda ggulu wa General Sale. Bagenda okuvaayo naddala ba TikTok abasinga mu abalaba bavaayo nga balwanira bisawo bya ssente, ng'oli agamba baatubbye ate ono ssente zaffe tuyagala kuzituwa ze baatuwadde, kwegamba nga waliwo okusikaŋŋana omuguwa ku ssente General Salimu Sale ze yakola ki? Ze yabawa. So babadde begumbulidde omuze ogw'okugenda nga ewa General Salimu Sale, naye abagambye ku luno basooke balindemuko okugendayo oba basooke bamwesonyiwemuko, kubanga bajja kutaataaganya emirimu gye. Oyo Senga Acid kansuubire ebigambo bye mubyewuliriddeko butereevu. Nyongera okujjukiza ti obadde kujjika media, era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Teweerabira kutandika on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteeddeyo video
empya. Nakugamba osanga kalango nawona toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata omukigalo butere video no jakubira nga ojimperedde like mwabatobera ebweru w'eggwanga kossana mmwe abatulaka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjango okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.